kati gwayagala okulunda enkoko mu business plan yo oli mu kunoonya one day old chick ogenda zijjawa buno bukiyo ogenda bugulawa wawa ogenda okugula emmere source of the one day old chicks, source of the feeds, okitegeera, source of the vaccines. Ebyo olina okubimanya gye biva n'ebbeeyi yaabyo n'ogenda onoonya destination. Bwe ziba nkoko za nnyama baani abagenda okugula enkoko ez'ennyama era bo bazigula ku ssente mmeka era balina busobozi butwala nkoko mmeka. Ebyo muganda wange bw'oba tonnabifuna togeza n'osimba layini y'okukola business planning gye tuliko teri agisomesa mulala nga House of Wealth kubanga tuli certified. Okategedde si byakwewaana. I'm a national trainer on ETW musomo gwava mu Harvard Business School UN negigula nsomesa on behalf of UN. Nkikuwa kitwalo gaggawale ggwe ku bwereere. Wulira kino nti olumala okumanya source n'omanya ne destination ng'omaze okubitegeera oddako management na personnel. Bw'oba obadde ogenda kudiiringa, bw'oba obadde oyagala kudiiringa mu nkoko kwaba abantu b'olina kuliko omusawo, kuliko kitunzi, kuliko omusawo, kuliko agenda olabirira. Bw'oba tobalina gwe n'ogamba bugambi nti olinawo sister wo, olinawo brother wo, olina owandiika omuntu erinnya lye n'obusobozi bwe ku kino kye tuli mu kukola. Oleme kubeeraawo na mujjuzo gwe togendangako mu dduuka nga taata alirimu, maama alirimu, first born waabwe alirimu, yaleeta ne girlfriend we, bonna bali mu dduuka eryo bali mu kutunda. Bali ekyemisana, batambula transport, babaweeya time era aga amaduuka gagwa. Kuba bwe bali mu business plan bo tebaafaayo kukebera ku management and personnel buli muntu bamwetaagisa ki. So taata ali wali atudde, maama ali wali atudde, mutabani waabwe asooka atudde yaleese ne girlfriend we, ne mutabani waabwe ne muwala waabwe owookubiri atudde wali yaleese ne boyfriend we. Edduuka lijjuddemu abooluganda 8. Si kibi naye ate baagenze ne bapangisa n'abantu abalala bagenda mbu bayambako batunde mu dduuka. Ekyo si kibi naye paka ku nnamba eno esembayo gye bayita projected profit and loss. Projected profit and loss. Tebageza ne bakulimba. Business zibaawo lwa bintu ebi bibiri byokka: kukola magoba na kusigala mu kintu. 2 things. Businesses exist for 2 things: making of profits and survival.